nyingi gavumenti ezzeewa bamusigansimbi ettaka nga basuubiza okulikulaakulanya n'okussaako amakolero nga kyenoonya bano kwe kuwa bannayuganda emirimu n'okulaakulanya ebitundu. Bazisige wano batandike okutuukiriza ebigendererwa bya gavumenti. Awo gavumenti we yatandikira okuwa abantu bamusigansimbi beerowooza nti bajja kukola bulungi ettaka ery'obwereere. Naye eky'omukisa omubi abasinga obungi tebalikozesezza bulungi, tebakoze nga gavumenti kye yali esuubira. Mu buufu buno gavumenti muyiseeyo okuleeta amateeka amapya agalina okugobererwa singa musigansimbi yenna aba ayagala ettaka lya gavumenti. Abalala ne bazisingayo mu bbanka ne bafuna ssente ne bazikozesa ebirala ebitali ebyo bwe mwakkaanyaako ku ttaka. Gavumenti kyevudde esalawo kaakati okunyweza etteeka ery'omuntu okufuna ettaka ate n'okulisinga mu bbanka okufuna ssente. Bw'abadde ayanjula amateeka gano ku ssengejjero lya gavumenti ery'amawulire wano mu Kampala, Minisita w'ebyettaka Beti Olive Namisango Kamya agamba nti musigansimbi yenna omugwira alina okuba n'ebitundu 6 ku buli 100 ku nsimbi z'abagenda okukozesa okukola bizinensi mu Uganda, ate bannansi bo bateereddwa ku bitundu 3 ku buli 100 eby'ensimbi. Bamusigansimbi abava ebweru beebo abeetaagisa okuba nti aleeta ssente okuva ebweru n'azitulaga, ate okugenda okumukkiriza okusingawo ekyapa ateekwa okuba ng'ataddewo ebitundu 6 ku 100 olw'essente zonna ezisuubirwa okumaliriza omulimu gw'abatandise. Naye abaffe muno bannayuganda bo tubateereddewo nti aba ataddewo ebitundu 3 ku 100 ku ekyo kyasuubirwa okukola. Minisita atubuulidde nti kino kigendereddwamu kutereeza bumulumulu obubadde mu nkola y'okuwa bamusigansimbi ettaka mu Uganda. Kyagambye nti wabaddewo abakifuniramu mu ngeri enkyamu ssaako n'okubuzaabuza ettaka lya gavumenti. Kwakkulizo buno obunyweza enkwata y'ettaka oba engaba y'ettaka mu Uganda erya gavumenti bwe bunaagobererwa, ettaka lijja kukozesebwa bulungi era lijja kukozesebwa oyo asaanidde okulikozesa, so omusuubuzi, kubanga abasuubuzi ne baddiira bayitiridde mu nteekateeka z'ettaka. Kati twagala kukolagana na investor yennyini. Okusinziira ku Minisita Kamya, gavumenti erina ettaka eriweza hectares 8 mu bitundu eby'ennaggulu nga lino lyali lya kuzimbwako ekibuga gaggadde, kyokka musigansimbi gwe baalikwasa yalemererwa okukola ekyali muweesa, bw'etyo gavumenti ezzeemu okulyeddiza nga bwe kiri ne ku ttaka ly'Essango Bay erisangibwa mu disitulikiti ey'Embalala. Era gavumenti kyekoze ettaka eryeddiza ng'esinziira mu mateeka n'endagaano gye twakola. Ssango Bay liri ku lw'Embalala tatuukiriza bigendererwa bya gavumenti, era gavumenti yasazeewo okulimuggyako era yalimuggyeko. N'olwekyo gavumenti ejja kubeera nkambwe nnyo okulaba nti ebyobugagga by'abantu kati ebikwata n'amaanyi. Abasigansimbi abanaaweebwa ettaka mu myezi 2 ne balemererwa okulikolerako ekintu kyonna ku ebyo bye bassa mu ndagaano lijja kuba liddizibwa. Gavumenti butereevu. Mark Jackson Kasule, BBC Telefayina, Gambuze mu ddiiro lyo.